ebyalaavu ebyo bigenda mu nnyo nange tusaba Mukama akugumye dokita, tusaba Mukama abagumye embeera ya kiyongobero nnyo essaawa zino. Katonda atuggyeko omuntu abadde ne humor, tamala emino oba tosobola kubeera naye n'otamwenya, oba tosobola kubeera osobola kulaba vidiyo ye ku mukutu gwonna n'otaseka, naye abadde omusajja omugezi ennyo ddala ddala ddala. Bwe tugenda kutunulako mu byafaayo bye, Tamale Mirundi yazaalibwawa, Tamale Mirundi ayingidde atya amawulire, Tamale Mirundi yayingira atya State House, byonna byonna wano ngenda kubibamenyera. Tamale Mirundi azaalibwa omukyala Mole Namatovu ne taata we Yowaana Mirundi. Tamale Mirundi yazaalibwa nga June nga 3 mu 1964. Tamale Mirundi ono yasooka kukolera bulupapula lwa munno, naye before that Tamale Mirundi yasakanga stories mu 1995 mu lutalo lwa Museveni. Tamale Mirundi ono omugenzi kati bwe yayingira olupapula lwa munno n'atandika okukola amawulire okugasaka mpola mpola. Omwami ono abadde ne degree ye ne masters mu byamawulire, era yasoma political science. Kyova olaba abadde ddala mukenkufu nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi. Engeri gy'abadde asunsulamu ensonga tewabaddewo omuntu asobola mu challenginga. Kyova olaba n'omukulembeze w'eggwanga lino President Yoweri Kaguta Museveni yamwesiga n'afuuka press secretary we okumala emyaka 13, era nga amwesigira ddala nga Museveni w'abeera ne Tamale Mirundi w'abeera, era ensi ezisinga obungi Tamale Mirundi yazitambulamu nnyo ng'ali mu State House. Waliwo ebyabaawo, waliwo kateepu ke baajingirira, kigambibwa waliwo kateepu ke baajingirira Tamale Mirundi ono n'afubutulwa mu State House, era okuva n'olwo obulamu bwe tebwaddamu kubeera kyekimu. Yalaba nga akozeseddwa, but before that nga tetunaba kuyingirayo butya ngeri gye bamufuumuulamu, katusooke tutula Agatse Kalaala yali abasasula akasente ekitaalinga ku CBS ebiseera ebyo. Wano njogerera munnamawulire munnange, njogerera munnankima munnange, oyo kitanga nzaala ekisingidde ddala okunnoma, munnankima munnange ab'enkima muzzukulu wa Mugema atugenzeeko. So era ensonga eno njagala ngirambulule bulungi ku ebyobufuzi ababadde bamuyinako logheads. Abantu abasinga tebabadde, abamu ab'ebyobufuzi ab'enjawulo tebabadde basajja aconnectinza abaana be mu bitongole eby'enjawulo. Abaana be abamu bali bweru, abaana be abamu bali mu Parliament bakola mu ofiisi ya Speaker, abaana be abamu balooya. Kuba maama ali myaka 80 n'okusoma, naye olaba aziise mutabani we teri kyasinze kuluma ng'ekyo okuziika omwana wo eyandibadde akuziika.